Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Hello, Sozima family muli mutya badiya. Kasubira mbu muli bulungi. Nange nzize wano kubawa kibozibozi. Balamusiza mwena aba family mbagala nnyo. Thank you for sharing your stories. Twekozeemu omulimu kyemuba mumanya. Twekozeemu omulimu. Waliyo ebintu ebimu byejjukira ng'omuntu akyaliza story nawe nejjukira. Kati waliyo sister eyashaliza story ey'okumutwala eyo mu bikajjo nange neezijjukira. Lwali lumu nga ewaffe eyo waliyo omuwala opposite n'ewaffe kati nga waliwo omuwala ku mizigo awo nga bamuwasa yapangisa awo ate nga kikono kyange ekyo ekiwala kati bwe kyazaala obufumbo ne bugaana ebyobufumbo nga ebinyimanyi ne bugaana ne kiddayo ewaabwe. Kati bwe kyaddayo ewaabwe kyali kiwala kya mukyalo bambi nga kya mukyalo. Kati bwe kyaddayo ewaabwe ne kinkubira ne kiŋŋamba Shami, waliwo wano omuvubuka musawo naye muvubuka mulungi simanyi biki mwana gwe. Ng'olwo ng'angamba muwe nnamba yo ne mugamba ateeka okuba ng'ayinamu ku ssente ate ng'alabikako bulungi. N'aŋŋamba leka byonna kiriya konze kale. Ne mugamba muwanvu n'aŋŋamba ne mugamba tompa omusajja omumpize wano kundeekaatira. Zibadde nga abasajja abampi munansonyiwa naye maama naali nga saawa eyo sibaagala. Nga saawa eyo sikola ki nga sibaagala munange nga aŋŋamba nedda n'omusajja mulungi onze kale nange nga bampa namba ya musawo nga musawo tetwogera ng'atwogera kati nga musawo bwe mugamba mpeerezaako ebifaananyi byo ku WhatsApp nga ngamba essimu ye yafa kamera nga tandaga bifaananyi bye naye nga nze muweereza ebyange n'abiraba. Nagamba oli kikazi kirungi nkwagala nnyo nkwegombye biki. By then I was 18. Munange ntuuka ekiseera bwe twogedde ne musawo twogedde okitegeera tucommunicatinze bukya ku makya nga nina mukwano gwange kati nga nina mukwano gwange baali bamuyita Sharoni. Olwo bwavu bunnumye ngambye naye lwaki tetukubirako musawo oye tumukubire nga tukubira musawo. Olwo musawo yaŋŋamba naye lwaki tojja n'ondabako konze bampe transport nga musawo tankasukira transport ku ssimu. Munnange nga neesuula mu ddene nninnya neŋŋenda ewa musawo waali wakwatawo booda naye nga booda ekukulubbusa mukwano mubi kajja olunaku olw'enkuba yali etonnya amakubo mabi nga mabi okuddamu nti mabi. Nagenda ewa musawo bannange nga ntuuka ewa musawo sijja na kubalwisa nze kambabuulire nga ntuuka ewa musawo kati natuuka mu kasenta nga omanyi busenta bw'omu byalo nga amasannyalaze gagenze abantu bavuddemu dda beeyamudde dda ekibuga nga bazzeeyo waka kwebaka. Musawo yali tasula wala nnyo na kibuga. Munange ntuuka ngamba musawo ntuuze koye kali oliwa konze nzuuno wano. Kati musawo ye yali ammanyi naye nze nali simumanyi physically cause jjukira nze yali alabako ebifaananyi bye. Jjukira nze ebifaananyi byange yali yabirabako ng'abimanyi oba okitegeera ng'ebifaananyi abimanyi. Bannange musawo nga ntuukako bannange nze nagwawo ekigwo bannange nagwawo ekigwo Mr. Sozi nga musawo bw'omulabako omanyi nti musawo yasooka n'andaba neyeesikamu ndowooza n'atunuulira omuntu n'agamba and this is not my class. Fine yali musawo naye nga be bano abasawo abaakava mu kusoma abaana ba mu byalo baalima bakola ki like they are hustlers of the village. Kati
banange natuuka ku musawo ne mutunuulira bwenti naye some demeaning like samuyisaamu maaso kati banamutunuulira bannengamba naye n'omwana mulalu kati ono ye musawo gwe yanga nga ne musawo musinga obuwanvu okay twali twenkana ne musawo obuwanvu nzisinze muwanvu ennyo tali mutunuulira nengamba naye bannange ono omwana yali kuki musawo ne bannange ng'otunuulira musawo ennyambala gy'ayambadde ng'ekigatto bannange ng'ekigatto gwe okuvaawo wennyini ne ntandika okulaba nga mpewuse nga mpewuse baana mmwe nga ntuuka ewa musawo nga tutambula tugenda ewa musawo nga yapangisaawo akazigo bannange ntuuka ewa musawo olwo ne mukwano gwange oli mukubidde mugambye nzize kati ntuuka ewa musawo bannange natuuka bannange nga akaruumu olemwa bannange nentuuka nentuula neneeyisaako shami waabwe neneeyisaako nengamba naye abaana bawala nga tutomera naye bannange ku luno ntomeddemu ono nze simanyi nakumanya omuvubuka nga tafuluma agenda agula akagaati kano aka brown akebbiri by then kali ka 2,000 oba 2 ng'aleeta ekikopo ky'amata kirabika yakikama mu nte z'ewaabwe bannange nga ngamba fumba onze nze sisobola na byakufumba nga nze n'amaanyi gampeddemu dda musawo yenna taliika enyamba kati otinatuuka okwebaka agenda kweyambula nange neeyambula it is impossible it won't happen munange nga musawo oyafulumiramu awo okugenda okugula akagaati omanyi abakazi ototambula wekka otambula n'ebikukuuma nga nkwata paadi nga waliwo awo ennyaanya nga njiwa mu paadi nnyaanya nga nepaadi ngamba nedda ono tekijja kusoboka munange tutuuka okunaaba nze nga ngenda naaba nti paadi nga ejjudde oba onfuna ngenda naaba ngazzamu paadi bwe nala okugyamu paadi munnange nga nti nkyusa endala nga nteekamu endala naye mpise na 2 nga nteekamu endala munnange nze ndi mulwadde awedde emirimu naye bambi teyankwatako ekiro ekyo he respected me teyankwatako naye bannange ono omuvubuka kati kakeera ku makya ngamba njagala kutwalako wa maama wange konti nze sirina gyendaga kasajja kati oba kakeerawo okugenda okunoonyeza omukyala ssente ezinaamuza gye yavudde koye tajja kusula lwakubiri konze ate nga nkyakola kiwano konze nze nedda sigenda sula nze ngenda nze ngenda kagenda ku makya ssaawa 2 ne bannange saafulumako mu nnyumba muli yadde naiba okundaba kuba bannange nze nali nga siwulira nti ye muntu asaana nze ofuluma bandaba embono ye mukyala gundi ate naye yajja ku kyeyo alabika ali ku kyano kuno nze simanyi nakumanya nze nfudde maama tusabe abenga ekyano teyagiraba ne bwaba yagiraba gamanyi munnange nga mbeerawo ne gayize nga zisatuuka 7:00 nga nnyambala nga nzirayo ewaffe naye bannange okuva ku olwo relationship neefa musajja wattu yamala naddamu nankubirako bambi yali yansuubiza ssente za bizinensi nankubirako nampaako ekitundu yansuubiza 7,000 nankubirako nampaako 35 awo nno nga nayingira dda n'obufumbo ndi lubuto oba lwa myezi 2 naye bannange abakazi olemu ayi sinayingira bufumbo nali nina relationship awo kyenagwamu mangu ng'olwo oyo sikyamulowooza ngako ye namulowoozaako ddi olwo namulaba feeling ne zifa
yoyo Waiswa nagenderamu awo omusawo waffe Geradi waffe mbeera y'ensi etulugunya nnyo n'owewuka n'ofuuka ekiboozi nga mukama yekka yakujuna n'oyavuwala ne baavu banno ne bakwewuunya teweesitalanga ku mukama katonda oyo lwe lwazi ffenna mwetwekweka. Era ebyo ebiseera Bobi Wine yajjako mu studio ayipako yalina akaleega ekitalo naye nga kayiseemu eno nga kaliko ebigambo eno akaleega ki wekaita kaliko obugambo ebiseera omubbi yajja ewaffe awo n'ajayingira ludda wali nga tulinamu obuntu bwaffe obulabika nga obwebbeeyi wadde si bulinga buki eri kakompyuta awo gamba kompyuta deni n'akazindaala awo sente bwaffe bwa kikazi na kisajja najja abizingako amenya olugi n'atula omu tanga nabbi bucha bukedde actually tukedde kati nze nvaayo nange nabyeko naawo naabanga omubiri ku makya maze okunaaba taddemu n'engoye zange ezijja e Kampala nisezanga amatwayo tewasibyewo wali nze nasibyewo kennyini gwe kennyini wabadde wasibe kati nsemberawo ndaba olugi lumenye kati mugamba eri gyali muganda baatubbye edda munnange baatubbye edda kati nzizaayo amaaso ng'omubbi ateredde yenna alina omukono nga waali nga n'omubbi ateredde nga n'obudde bukedde kyava situka annumbe ku mulyango ng'endabika ye alinga nsolo ne tubeera n'olutalo olw'amaanyi mukama n'atuwangulira ekikoto obudde kiri buta saawa yonna mukama akuddamu kyesimanyi atya kyenkakasa kyekino kyensonga zo mukama zikolako. Mr. Soze ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Banange ekiboozibozi ogamba otya Sozimo mami Beki ali atya baganda baffe bali batya oba abaana baffe bali batya bannaye kansubire nti mwenna muli bulungi bannaye Sozi family muli mutya bakadaama muli mutya tiimu Jidda Saudi Arabia muli mutya kansubire nti muli bulungi bannange Mr. Sozi nze teri kintu kinsisaye ng'omuntu okuwa love story eggulo kansoke njogere ku yeggulu ekitundu ky'eggulo omuwala ono yabadde akozesa erinnya lya bbaawe nti Sajjabbi naye nasiriikiridde ne ŋŋamba kati eriyo abasajja bangi nnyo eyeefumiintiriza n'agamba oba nze gwe bayise Sajjabbi oba oyo omuwala ali ku nze naye ga tolitegeera nti bali ku ggwe okitegeera so nze nyumirwa nnyo amannya nnyo ge tutuumatuuma abantu abo ababa batuyisa mu mbeera ennungi oba embi n'abeera nga tategeerera ku ddala ani gwe baliko okitegeera omanyi okubeerawo ng'olinga ekiwuduwudu buli awulira labusoya oba agamba nze yoba oyo yaani oba kati bali ku nze okitegeera wagala obeerawo ng'odawutinga era n'okumekereza nga teri musajja ategedde nti gw'obadde oyogerako kinyumira. Kakati Mr. Sozi ekiboozibozi kyange mukwano ogamba otya ekiboozibozi kyange tutuuka ewaffe nga tubeera awakaawo nga tukula naye nga tulina jjajja waffe mubiira guno gwaka gyali mulamu mubi nnyo jjajja waffe ng'alinga jjajja w'oyo era nga naffe atukuba n'amala n'atusibira mu kasitoowa akalimu amenvu nno ye yaterekanga naga kutunda naye nga ffe we tuyingirayo mu kasitoowa nga tulya gaali tugesa mu disa ne tulya ewaka waaliwo ebibala bingi naye jjukira omwana omuto buli w'ogamba nti ofunye ebyo ebibala n'obeera ng'okweka bitunda ate nga si tobawaako ate olusinga ffe tubitunda gy'ova ne gye budde omwana aba ayina kubba bibbe yatuukanga ng'asubula ebyennyanja e Kasenyi ng'abireeta waka twabanga n'omudaala w'atundira
kati jjajja waffe oyo ng'akwata ebyennyanja ne tuba nga ffe tulya buntuntu oba obumukene nga bw'atokosa ne tulya naye nga ye ebyennyanja ebitegeerekeka ayagala kutunda bitunde ng'ate ne waba abifumbyeko n'agamba nti afumbyeko awo ku kyennyanja aba ayagala bbawa supu abawaamu akawula akatini kagumba kale bambi nga tetukutaga emazima kwegamba oba weesunze enva okubeera nga mugenda lya enva naye nga just kuwunyako buwunya ne musigala nga mulookalooka ne tugamba kati tulina musalira magezi ewaka waabangawo pusi kati nga tukwata ebyennyanja ebyo ng'abiteeka mu kibookisi nga tuyita gye tuyisa obudde buzibye yeebase nga tugenda gy'abitereka nga tukwata bookisi nga tugibikkula tugisunaasuna tugifumitafumita ne fooko bwe tumala ogifumitafumita nga tukwata ebyennyanja nga tutandika obbirako embuto tulya embuto erudda ne tulya n'olubuto lw'erudda ne tulekamu kasikeletoni n'ekitwe kyako ne tuddamu ne tukwata ekirala ne tulya oludda n'oludda ne tulekako sikeletoni y'ekitwe kyako. Akeera ku makya ayagala obbijjayo biteekeko kasana ng'ebyennyanja byonna byaliiriddwa ng'agamba ani yalidde ebyennyanja byange nga ffenna tuvaayo tutunuulira ebyennyanja nga tugakirayika pusi ye yalidde ng'akwata pusi ng'akuba jjajja waffe yakubanga pusi twali tulina pusi ng'eringa erimu amajadu twalinawo pusi ng'eringa erimu oba ebikiki oba emizimuzimu omanyi pusi okubeera nti yatuukako ekiseera yagikuba n'agikuba ne tugikwata ne tugitwala eyo erubo wanga ku roofing by that time roofing baali bazimba nzimbe eyo waggulu ngaliyo emmwanye ne tugitwala eyo mbuna agikooye okumulira ebyennyanja ne tugikasuka bwe twakasuka pusi twagenda okuva mu nnimiro gye twali tulimira eyo erubowa twagenda okuvaayo okudde waka pusi nga yeetwaniriza awaka naddamu butono akuba pusi nga buli twatereka ebyennyanja nga tabitwa lumu yabirekako ku akabanda ako kaali kayumba nga kiggala ne tugenda tukozesa tukwata ekisumuzo ekyokubiri ne tukitereka ekyakufulu n'asibawo n'agamba nkoye pusi okundiira ebintu byange n'abisibirayo twapima ssaawa 3 ez'ekiro nga yeebase ne twefuula abakiridde twabanga tukira nnyo ku luzzi obudde bw'ekiro nga tewaba bantu nga tetuli bangi twakula tuli bangi awaka nga tukwata bulungi nnyo kufulu nga tusumulula nga tujjayo akasero k'amenvu konna nga tukwata bokisi y'ebyennyanja nga tukira nayo ku luzzi nga tufuna akasozi we tutuula ng'abantu bakyase n'amazzi nga ffe tutuula nga tuli ebyennyanja kati olumala okubirya tuzza bokisi n'akasero byereere ne tuteeka munda ne tusibawo ne kufulu ffe ne tutambula ne tudda eka n'akeera ku makya obasanga meka n'akutuma genda ogulewo akabanda olaba ebirimu okugenda okugula ng'omuga jjajja akasero keereere ne bokisi njereere osanze wasibe nti ye wabadde wasibe ne kufulu nti kati banzibye bubbi n'ayomba lumu yatukalakatako ko n'ebiziŋŋoonyo n'akuba ffe ebiziŋŋoonyo naye nga ffe baakuba tukaabisa muwawa naye nga ffe tumanyi ffe tulya bannange mbabuulire mukama bino byonna bye twayitamu ne bajjajjaffe abo ababi kituwa ekyokuyiga nti ffe ne we tuliba nga mukama atuwangaziza ne tufuuka bajjajja b'abaana b'abazzukulu baffe kinyuma nnyo ne tubeera nga tufuna emitima emimativu ne tusobola okumatiza n'abaana abo basobole okulya nga bamatire mu kitono kye tuba tuyina bwe kiba kitono kigabane n'abaana bwe kiba kingi era bawe balye kuba bino bya dduniya naguno gwaka jjajja wange waali era sijja kulima Mr. Sozi ffenna abaana twakulira mu bundi mu ngalo ze tuli baana ba mutabani we naye nkulaga ndowooza tulinga abaana omu babiri abasobola okutwalira jjajja oyo sukaali naye ng'ate ffe tutayina naye ng'ate baganda bange abamu beevuga abamu bakola batya era ne bwe baba bazze bayita buyise ne bagenda enewa taata jjajja ne bamulengera bulengezi lwa mpisa ze yatuyisamu ate yagenda n'agattangamu n'amalongo biki kwegamba n'atukolera vulugu naye mukama mulungi ffenna abaana be yakuza engeri gye tulabyeko ku revenge ebisinga byonna bimuddidde kwegamba olaba nti nno we yakola kino ndowooza kati kyekiri mu mulondoola kati essaawa eno mu bukadde bwe bituwadde nnyo ekyokuyiga so twasalawo twesige kimu kyokka mukama katonda amalogo tegalina makulu mukama tatera kuzza revenge ng'obadde osaba musabe oba n'okumusiima by'abakoledde naye eddogo buli lw'obeera ng'olikolera omuntu mateeka lirina okuzza revenge ne bwe giba myaka emeka bikuddira ne bikunyiga
ate be wali obikoze ne bayitawo nze saawa eno ndi ku kyeyo naye nga ffenna yali yatulaalika teri baalinya nnyonyi ate tuli siraano paka okukomayo era nze Mr. Sozi nkola ssente zange n'obwegendereza kuba kiri nkimanyi nti yakyogera n'amatu gange nga nkiwulira nkola nkimanyi nti wempeerayo abaana bange ku ssomero nfuba nnyo okulaba nga akafiseewo mbaako kyenkola ekisobola okuntwala mu maaso kinsitule nemo sigala ku kigambo kiki yalwamiriza nti tewaliba aba bulungi tetuli siraana tetulikola ki kyekyo ekiboozibozi kyange Mr. Sozi bannange tweyise bulungi okuva mu buwala bwaffe mu bukulu bwaffe ne mu bukadde bwaffe tuleme okusigala ffekka mu mayumba. Mr. Sozi ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Hi members, kansuubire gye muli bulungi anti ebiboozibozi. Era nempuliriza wano ebiboozibozi nentulika nenseka nenzijukira ekintu kye nakola ne ngamba really nze yakikola. Ani gwe baali bakubyeko oluyi olw'obutanaaba mu kyalo nze oluyi nalufuna mu mugongo mu bitiibwa nalufuna mu mugongo wapya ne lunsiiwa n'okunsiiwa. Lwali olwo tuli mu kyalo ne mami atudde mu luggya ali mu kusiba simusi mami wange omuto nze ndi mu ffumbiro ne mukweyokera kasooli wange awajja wendya otugere tuli muvu. Mami kye bampira n'angamba n'obudde buli mu kweyongera okuziba fuluma ogenda onaabe ne mugamba mami nzijja wenyongera okwokya kasooli wange wendya. Mami n'angamba nze kasita mmaliza wano ngenda kuyingira munda naye tompita. Kati ngenda kuvaayo ng'ekizikiza kyakutedde ebweru naye amaliriza okusiba ebintu bye kyabaŋŋamba yita oyingiza ebintu nenkwata ebintu nembiyingiza we namaliza n'angamba kwata ebbaafu ogenda onaabe nenkwata ebbaafu nenteekamu amazzi nampa sabbuuni. Kati kyaba agenda eno mu ffumbiro kati yali avaayo bati nimugamba mami nkuumaako nangamba kusitula ebbaafu ogitwale emmanju nimugamba mami emmanju wali ekizikiza kingi nangamba okay teekaawo mu varanda nensitula ebbaafu yange nengiteeka mu varanda. Kati yali ayingira bati nimugamba mami nkuumaako era nenkimuddamu nangamba okuva obwedda nkuyita ogyonaabe toyagala oli mu kulya kasooli simanyi oyo kya kasooli nangamba tontawaanya n'ayingira munda. Nange nasigala awo mu varanda nga nnyimiridde nentunula ku miti ndaba nga waliyo abantu nentunula sayidi zeno walinga nga wali abantu neŋŋamba nze naabe wenteeka sabbuuni ku mutwe ebyevu ne biŋŋenda mu maaso abantu bendaba ne bajja ne bandya neŋŋamba nze sigenda kunaaba. Ekintu kye saamanya nti mami we yayingira munda yamala n'akomawo n'ayimirira ku mulyango ankuume because nze amaaso gonna gaali eno mu kizikiza wendaba nga awali abantu. Nasitama bulungi awali kumpa ebbaafu nentandika okukubakuba amazzi nenkubakuba amazzi bundage ali munda nti ndi mu kunaaba. We namaliriza ekyo nenaaba ebigere nenaaba emikono neneeyiwa ku mutwe nenaaba n'amaaso. We namaliriza ekyo nenzijjamu engoye nenzikwata mu mukono sabbuuni nemuteeka mu bbaafu nentandika okutambula nga nkankana kati mbundage mami nti empewo empiseemu. Ebyo byonna mbikola mami andaba. Kati mami we yandaba nti ndi mu kuvaayo ngenda kuyingira munda yeesettulamuko katono nadda emabega. Kati nali nnyingira nanga mwana wange onaabye konze yes mami naabye okakasa konze mami naabye nangamba jangu nankwata ku mutwe kituufu omutwe mubisi nangamba olubuto nga lukalu nangamba kyuka tulabe ku mugongo nangamba omugongo nga buli obulayini wapya nawulira luyi ku mugongo nabuuka nenzira eri mu buli nentandika okweta ku lw'omugongo kyokka ye mwennyini ankubye ate n'aseka. Kati nze obusungu ate buneeyonga nengamba ate onkubye ate oseka. Kati right now lwe munyuma ebiboozibozi nenzijukira ekintu kye nakola nengamba luli kyali fane mami wange okuseka luli kyali fane. Sometimes emunyuma n'ebiboozibozi nange kenyini ntulawo neneesekera nagamba kaninda abaana bange bakule ndi kibanyumiza right now enkibagamba nabo bajja kukikola. Brothers and sisters, thank you for your service. Tusiima Katonda akuwe byosinga okwagala. Ffe tetulina kye tusobola okuwa naye bati Katonda yekka yamanyi kyasobola otukuweera naye ekisinga bulamu. Obulamu we bubeerawo buli kimu kisoboka. May God bless you all.